Yesoke tugende maaso katusoke tulengere kalankano katono nnyo. Kiki wandikoze bw'obanga yeggwe mwana ow'obuwala nga ne ku ssomero gy'osomera banno bakuboola abayizi ku lw'okuba bamwe muli baavu nga ne maama wo kennyini ekyokulya afuma kifume ng'ekyebitaano ewaka makula era nga kw'olina okugula penso naye ng'olina kitaawo olujuuju ng'ekyebitaano yakinyweddemu walagye n'omulaba ng'akikojowa osooka ne weebuuza bulamu ki bw'olimu. Eno evudde mu Wajjo Fleking ne Blast Studios be bakuletedde firimu eno era nga kutegeezezza obulamu bw'abantu buli luuyi bubaako engeri gye bukalubamu. Weesanga nga yegwasembayo okusasula school fees ku ssomero naye nga naye wandyagadde okusoma obereko nga abaana b'abantu. Obeera n'emikwano ng'ebwongo bwe yabayaba oli n'akugamba we ziba school fees zibuze afazaali jangu tugende mu kikolojero nga tomanyi kikolojero kyekiki kumbe wabaayo okwata ku masannyalaze. Kaakati osooka n'otunulira transform obwaguuga ku myaka gyo bw'olina kudduka tulaba kalango. Miso neno njagala ebekkiriya nnyo. Ekyo nno kireetera be wali azaamanyiza kuba omuyaya si ye muntu agulira eccupa za bbiya 2 n'olowooza nti oseseme. Omuzadde eyafunye 10 mu muwogo alumbibwa ababbi ekiro nga baamulidde mu lukwe nekirabika nti obulamu bukaluba. Bagiyita Anna bagamba batya mu kaseera kano kennyini Entebbe Productions mu kaseera kano ekutuusako Badman Cave MK Video Center ensibuko y'ebina Uganda bagamba tukwaniriza mu Uganda amakula ga Afrika wabula ku misirikito gya Kampala ali tugenda okusinkana munnange emyoyo gy'abaana emivumu ennyo mu St. Peterson Orphanage ekifo omukuumibwa bamulekwa Mwanje Aviasi agenda kubeera muzannyi ne Bogere Ivan mukana katandika obutandise Zumbalo Lutaya Nassa agenda kubeera mweno eri ku Nyanjula Nsamba Muhammadi naye agenda kubeera mweno ekyali ku Nyanjula Muga ya Faizo okuva mu MK Video Center ensibuko y'ebina Uganda yekutuusaako Kevo's Production bakaise Zumbalu chechi Zumbalu yani Chifountain mbwa chichi ye filimu efulumide mu MK Video Center Zumbalu kunjego yego batugambe tutandikire mu orphanage ekifo kikino omukuumirwa abaana munnanga batalina mwasirizi abaana enfuuzi abaana bamulekwa kakati asikali yakuuma ekifo kino omugaga yakwata ekkubo najja jebale Zumbalu ntikale ssebo abadde akogira akakuuma abaana mugobye madamu njagala abaana obalabirire era kati omulimu gw'okulabirira abaana Zumbalu ngukuwadde mu budde nyo sagala obanyiize sagala mulezima abaana tebalina kunyiizibwa abaana bwe buli kimu kyonna kye beetaaga mu budde Zumbalu abaana balabirire bulungi abadde alabirira abaana omulimu bagumugobyeko omugagga wuuno ye mukulu Makubuya yakulira orphanage omuntu nga bamanyi abalina emitima munnange egirumirirwa abaana nga bano abatalina mwasirizi ono Zumba nasokala bannansikombi wala bannansikombi bambi kafuya kalungi bane kafesha akalungi bannange nansikombi baneyingira atoba wankolera ebinsanyusa bannange biwakula binkolera nansikombi Maria nange Santa Maria omwana oyo yakulya tewali musezi walaye eno tudda munda abadde akola wano omukyala abadde akuuma abaana bamugobye era ng'omugagga mukulu Makubuya asazawo Zumbalu yabalabirira abaana bano abaana bamulekwa abaana batalina mwasirizi abaana enfuuzi mune baba beetaaga okufiibwako ennyo kati tuddako ewali eno Kateete Faizo bali mu kuzannya mulimu ebito ddala bibino bambi ebito naye nga se omuzeeyi Makubuya yasalawo abaana bano abeere nga abafaako akati abakulu nga bajja beegeyamu kuba munenge gye bagobye Miss Maria sima oba embeera egenda kubeera ekya ku gundi wano ye Jemba ayine Kateete nze ngamba nandibadde nfuna Jembera kuba embeera gwabadde bakuuma y'ono
batandise okumwekanasa Kiwano. mukola ki mugeya biki mugeya biki Ogezi wange nagwo musango. nobatwatiramu nga njogera akana katalina busamuze nsinzi oli yakuzeemu zumbalu gwe bakaleeta zumbalu Olwo lugezigezi olwo. genda bamalamu akacappizo oli abadde abakwasa kisa nze zumba Gwe mutijjisa wano. abadde mugira nga musenya mwesinisa ebinnyo muwaganyala mukola obubakobako Mugende mumenye emiggo. ate saagala nakumenya bugogo mugende enjole z'emiggo ba mugenda emiggo mugenda kuyolanga miyole si kugifuna mugagifuna muwoloseero ye zumbalu bakamuwa omulimu natulaze kalaze Katete yono omukulukulu sooka olinde omusajja atumenyeseza emiggo kibategeeza egigenda okubwaffe kati bapulaninga mubadde mumpitira ki wakitegeddeko nti Miss Maria bamugobye nti yena kitegedde kahanga tukikoledde ki kubanga batuletedde omusajja Zumbalu wa tabbu nnyo yatutemeseza ekinywa ekisaganda ky'embooku namwe Zumbalu si mubi maama kiki kyoyogerako kana kawula kasiru kiki kyoyogerako kyotamanyi Zumbalu omumanyi yatutemeseza ekisaganda ky'embooku embooku 10 olowooza zigenda kukubaani oyo omusajja tayagala nakwogera ng'oyogera ne bwosa nakulira ng'ossa kimunyiiza kano kikava kagamba nze ŋŋenze mwe mumanyi ebyammwe ne mwe bakyali mulooza amatukoze tutya oyo Zumbalu tagenda tuviirako awo kakati yabatumye ne batema emiggo kisaganda kakati bakiterese eno mumanyi mubeeri wano ye Katete yakulembera sikwadi mwalaba Katete kakati eno Zumbalu ye paati tu ya Katete kakati Katete yamala okwawukana mu kibira n'omusajja yali amanyiddwa nga Mudaasa eno gye yaddukira yajja bambi n'ayingizibwa mu orphanage emu kati emiggo bagitemye omusajja sibadde kufa akube leka tugibbeyo tulina okugibba bali mbagambye bakuume balina oku nga babakabye dda babanywezeza dda Zumbalu yoyo ono Katete yawulira nga n'olubuto lumulumira mu mutwe obadde ozitwala wa kakati mugalamire njagala mbakonkona embooku sagala kummanyira wano obuto obulala bulaba gwe mweyita bakabi wano mwe mwefuula abakabi kofanage muvuye gwe vaayo gwe gwaddako kati wali wano musajja mukulu gwe kabadi aba ayitaayita lindako eyokubiri 4 6 7 9 omuliro omutima we gunenyamira 10 2 gwe gwaddirira Katete mufujo kati omusajja akuba bwaki kabadi alina ekisa kati yawulira nga alinga kubakuba kati gwe Katete jangu wefuula omugezi wano wefuula owakabe mbugwe kabe bade bampulire kakati njagala akulembera ekibinja kyabankolako efujjo kansooke nkukube yeemu njeko ekkooti eno kuba saagala ntuyane bwenjagala naafuuwa luwa njagala naafuuwa luwa baba Zumbalu akaaye kuba wefunago wange mbako kampe wano kabadi yadduka Zumbalu akuba naye gwenkuba amanyi okubakuba oba tokubakuba ye Katete emba okuba pade ya mpapali omanzi atandise okuwalindako kumbe gwe mukulu wanzizisa biki bino ompita fala oyagala kumpita mu siru ddala nkulaba kati yimuka obijjeyo Katete abadde aziziseeyo ekinanka ekijinji yamanya kati bamutegedde lindako tulabe obadde otaddeyo biniigi naye kakati jagaloddewo wansi tuddemu buto okubala kuba ziri kati sikyazibala Katete yamanya no ge bamuguddemu giwonya no zijja kunyama zijja mwalaali erinnya lyange nkuzinzaani mugambe enzaani Zumbalu yemu yesooka akuwa nenfufu nefumuka ogambye enzaani nze bampita Master Zumbalu gamba Master Zumbalu namwe abali abato mukimanye nti kyakulabirako
oli kyakulabirako oli kyakulabirako Wango yogera ki? bwe nkuba ng'ogamba nti nze ani Zumbalu ogamba Zumbalu nsonyiwa Lumba lwakombye ku ki? nammwe ebito mumanye nti no Zumbalu akomye ku pansi eyo kya 1 9 10 bakankamula Katete Embogo wali ku orphanage baba tewakyali mirembe kati meeting ng'eddamu ng'etuula Katete ne binne wano kati wano waliwo n'owuno omulala agamba munange nze kyandeta mu orphanage nabeeranga ewaka nga step mother wange munange atulugunya nga babegako emmere yaabwe ne balya ne bantuma ku luzzi ne bankozesa emirimu ne bagamba mumala kukola mirimu ndyoke ndye kanga nakava kusomera mazima ngenjala ennuma nawulira ngaobulamu buganye nenkola ki nenzirukayo ne mama wange baali bafa nga bandi bwe nakomekerera munange nga ndi ku orphanage Katete yagaba naye ebyayita byo si birungi naye ate ebyange baba bibi ono Katete abajjukira ebyayita bye abalaba Katete ono gwolaba yagaba ne bane Mr. Peterson yatuyambye n'atuleta mu orphanage kubanga embeera ebweru eboyi teyali nyangu embeera y'oku street emugimanyi nga neebaka nga sina ne neebaka nsula mu kikutiya ne kakati ndi wano omwana neebaka n'ebigere n'empanika ye baba batuleetera ekisajja Kizumbalu kinga ekyagala oba tuddeyo ku nguudo tuddeyo tuboneebone omusajja atumaze omusajja muyi Zumbalu atumazeeko emirembe tuteekeddwa omusalira pulani ze mbabuulira kati Zumbalu ali eno ali mu kuteekateeka kyogi sawa yakunywa kimpole ye Zumbalu kati wano lindako kiboko yange erina okumbeera okumpi buno bwana se oyinza okusoogana busene obuugi wano nga kale bwokya soka bufuwafuwako najja asaleko Zumbalu baba ebbango yali wanika omusajja Mr. Peterson yamukwasiza obuvunaanyizibwa alabirira abaana mwe kiki omwana ono omuto mulwadde yaze nambuulira nti mulwadde ati batugamba tuba tulwadde tujje munange otuwa eddagala libaayo mu sitoowa buno bwana temulaba mulimu munene gwendiko okunywa obuugi mukiyita kitono simanyi oli muzibe asiru ndi wano ntoba na buugi bafumbira bujje nga bwenjira nga nywako mubeere mu maaso bulabe twakalaba abalwala gasiya buloola mugende mulago mulabe oba bali teri balwadde Zumbalu baba omutima gwa nkolongo kati kano kajja eno kagamba munaye Zumbalu sikyamutegeera ali akaana akatoka Justina kalwadde twakugamba Zumbalu tumusajja amagezi n'ogaana kati kokirabe gwe kaddayana yagamba banange ono Zumbalu agenda tumalako emirembe ku orphanage kuno mazima omusajja Mr. Peterson yamukwasiza obuvunaanyizibwa namugalabirira abaana nze ngenze nga bumanya ebintu by'orphanage baleeta abaana batalina mwasirizi ne babateeka wano ne basobola okufuna ku mirembe Zumbalu alina ofumbira abaana alina okulabirira abaana oba balwadde n'abawa eddagala wabula Zumbalu akuba bakube wamala okunywa obuugi ne bumutuulamu bo tannabawa asooka kusenako obuwe ebidomola nga 2 n'alyoka abawayo hafu ya tampeko kakati wamala okunywa obuugi ne bumukkalamu ng'ajja atuula wano kati Katete yagamba gwe Zumbalu olina okusalira amagezi ne bajja bamutegaana embulugunya aliwo anapoyesiza nga omanyi obuugi obwo busumagizaamu Zumbalu waabwe nkoze ntya oba ngende nkubayo kamu omanyi abeerawo n'ekyokkuba nekimutikka abeerawo nga wuli yagala kukuba ku bwana omukkuto maama Zumbalu waabwe nkole kinkube kaliwa lindako ate nembulugunya yaani gye naaliira wano ani atadde wano embu eno ndabayo bitooke nze nagyerabiddewo kirabika nze nagyerabidde nalingizako neeno najja teryandaba teryankenga sibira nga nze nagiridde nengyerabira embulugunya eno endako check 1 2 check 1 2 najesala najekaba baba teryankinga kati wano nebuzabuza mpola nengi najimanga embulugunya gyali asiiye nkiddamu bali bakatete tebasobola kuwa mbulugunya yaabwe ogirire ku bwerere
Ekyugi nkinywedde kiba mbale sina kyakulirako buludoje kumbe embulugunya oba erimuki nasanyalala omukono tegukyasobola kusituka agenda okwagala okugayanga emba tezikyegatta wantu agenda okwagala omuntu nolubonangazito nga n'omukono tegukyasobola Zumbalu nga takyasobola takyalina ndasi paka ku ddongo alaba awulira wabula ennyingo zonna zisanyaladde omubiri gwonna gusanyaladde mujje kino abalaba kati gwe Kizumbalu oba tukukuba embuuko kandabo bwokyalimu akenyenya omunyenyanyenyaku wano nga boyi takyanyenya mulamu naye asanyaladde kokirabe oma kati muzanye nga bwemwagala yali yabagaana dde okuzanyira ku kinnayikonto kino kyokka kyafa naye nga yakibagaana tayagala babiri na mirembe ali kupaani waffe olya gwe musiru gwe wamuguze obanye ekikumi kyaffe gye twakijje katirya omanye aganya okulya lyako abalaba nezimanyi kanaava wano musajja gwe oyagala nnyo okulya sebo tunywako obugi bwomala kukuta n'olyoka otuwa n'afuna n'ekide zokuka nakimukunira mu matu kiba kireekaana kiba kiruma Kizumbalu gwe tumanyidde nnyo abalaba ne baneekaava wano kakati gwe Kizumbalu obakukolerina kikankwesonyiwe bano ne bajja ku nayikondo ne bafuna ku muzannyo nayikondo yali emaze emyaka nga oba ameka nga tevaamu mazzi abaye bagikuba mpaka lwe yavugwamu amazzi Kizumbalu kyayanise wano empale kitumanyira nnyo kijjamu ekyo mwana ono ye Kateete ye master plana ali wano budde bwatuuka kuziba nga ali wano abaana bano abaana bampadde bikino omutwe gumuzitowa Kateete empale yagijjeeyo kati alina emikolo gyava gikolako kyeyakola ng'agikomyawo wano kakati ge Kizumbalu genda kulaba nze omusajja omukulu kamala okwambala okukyusa ku mpale ndi naabinaabiko njokendabo obwana buno bwampadde paani alimu oba bamuteddemu mafuta ga nnyonyi gamukubye olunaku lulamba awulira takyalina ndasi soboka olwo abaana bafunamu ne kukangubanguba ne bazanyazanyako obuzannyo obwo sonda ku kipiira ky'eggaali Zumbalu n'amala okwesala obuvaazi kakati njagala ndaba ani yanteze pancake ani yanteze embulugunya bino biri wano ani bisinikaki mujje mwabasinika mujje musinikira ki afe tetusekerera gwe musekerera ani buli gwempitako asinika naye musekerera ani balinako obusungu ate musinika musinikira afe tusekerera mpale yo tetusekerera gwe empale yange eriko ekikyamu endakotolaye umbe abaye bagitaddeko amadinisa Kateete yagiteze amadinisa kakati gwe Kizumbalu olwaleero luno twagala oyiga essomo tetwagala tuddamu tumanyira mwana tumanyire nnyo jamagwe kakati nga Kateete ajja eno kandabi eno Kateete eno Kizumbalu gye kikajjuliza ono Kateete twamulaba taata we yagezaako muziika mu firimu eri eyasooka eya Kateete bw'atagiraba osobola okugenda ku channel eno yennyini n'oscrollinga wansi awo n'ogiraba bagezaako muziika yadduka bwe n'agenda n'asinkana omusajja gwe bayita Mudaasa mu kibira Mudaasa yali ayagala kumulya yaddukayo misinde n'ajja ku nguudo mune n'agezaako okweya ne bigaana kati agamba muno yafundikira munanga ali mu ofanage eno kakati omwana ow'engeri eyo tebasobola kumala gamuleetako zoleyo n'obwana bwasose ne bumpa ebipaani byabwe ebirimu amafuta g'ennyonyi oba mulimu kati ate bunsalizidde empale amala ogenda okukajjuza embukube kalenda zeezo mwe muli abakulembeze munaye Zumbalu bamatira bwe abakulembeze be eno gyakajjuliza Kateete twamulabye yasooseeyo ya 1 2 soto kulia 1 2 chekerawe najja mwana esaati njagala nsooki nkajjuzi nkuba obwana buno nga tewali agamba
si bwe bunaku obutaliiko agambwa njagala mukuba olwaleero ŋŋuumi omanyi obwana nga ayagala bukuba ŋŋuumi nindako ntera kajjulizaawa wano waliwo obufaliso bwange bwenkajjulizaamu katulabe nsimba wano omukono ne sayidi eno najja naye mwana wuno butera okundaba oba singa nzigaddewo omusumaali guli wano gumulinze tannagulaba inchi 3 eyo boye kuyita mu kibatu tiryakinga tulabe check 1 2 check nateeka wano nesaide yakuba mulanga ekibatu tebyagenda bulungi kati yakisibako kigoye naye obwana buno kemala okusiba wano bugenda kunyinyonnyola njagala ntuge kamu ku kamu ate abazadde baabo bwafa bwabo babujja ku ngudo tebulina agamba Mr. Zumba lugompise nakweka omukono tayagala bagulabe kirungi ozze kakati emmere eyidde ate nze gwe mulaba wano eno seewulira bulungi mwanyezeza dda kuba bwe naagibajjulira nja kubakuba bukubi kati njagala genda kubeera nga mpumulamuko oluvannyuma n'abakuba olweggulo kati njagala gwogabire abaana emmere okitegedde abaana bakimanyi balina okubakuba kakati oba okitegedde kyoba okola basavinga emmere basavingeko mumakkati amakkati ogandekere Zumba nga mpulira omukono gwo gukutte omukono gwange guyidde oli musiru gujja biki akano guwunyako nga guwunya kituufu kumbe yakutadde ku sigiri naye Zumbalu kano kasigala kasinika olwo Zumbalu yagenda n'awummulamuko abaana ne beesavinga emmere bagirya yonna mulimu n'abaaseno the Gunners kakati nga balya kamere kolwo balya munayini n'emirembe ne gijja omwana alya bulungi singa abatalina amuboggolera kano akabusavinga kaddayana kajja ne kagamba buli omu akkuse nti tewali atayagala mwogera nti baba olwaleero tukkuse eno njiwaani nti atukkuse kumbe balabye Zumbalu obadde obagamba kyobongere abo abaana babongera n'ekirala mugirye eyo nga bwe mugiridde nkuba ejja naye okusinza ku bye munkolezedde olwaleero teri kyaggulo nkiddamu teri kyaggulo otegedde gwe naawe kano neeyo gimpe obongera fuluma nofuluma ngenda kubakuba ate wemumalira okulya wali baaba oli Zumbalu muka kakati kabadi abeera akajjuzajuza muna nga abeera mu katundu muno kumpi ne orphanage kati aba ali awo ng'alengera omuzungu ayitawo muzeeyi soko yimirire oyagala kizebo akawago kannuma nziruse nnyo akawago biye biki byose nenkusanga musajja gwe anti mwe abazungu abatera okuyamba kuba orphanies nze ndi mulekwa nze nga bwondaba musiru gwe sitegera mwana byogamba kati bano tebakwatagana mu lulimi oli agamba kirala onaddamu kirala ono tamanyi luzungu mugaya faizo n'oli John King tamanyi Luganda Zumbalu football team tya Zumbalu amazeewo abaana oli waliwo football team gyamaje bayita Zumba oba eri South Africa kakati nokyalowooza mubagala kulwanamu kankujjulize wano nkukuba ekizungu gwe kino kitotegera byeggamba ekiwola tawafuna kyabwerere gwe musiru gwe wana gundi sitegera byogamba nviira okitegeera nviira nesonyiwa gwe mwana nkugamba Zumbalu amazeewo abaana ogenda bugenzi imagina nawe nkugambe mugende muyamba abaana Zumbalu ali mukumalawo abaana abakuba emboko Zumbalu akuba abaana oli musiru kabadi tebyamugendera bulungi kakati okudda ku orphanage waliwo bana abalya supaayi kumbe Zumbalu adajja eno aze mu biyiga abiri ng'anaabanaabako afune amaanyi agabakuba ono abakuba buli lunaku tteeka ekyo bakimanyi balina okukubwa kakati najja wano nendomola n'okusooka nkyuseemuko nteekeko mukano kano kalita 10 kaba kazitowa nnyo lindako kumbe abayaye bamulya supaayi babeera bamubega buli wadda bwe Zumbalu gwe otumazeeko nnyo emirembe olwaleero luno naye lwakukeerera obalaba bamulya supaayi teri kugenda ng'oyinaayina najja mazzi agatuteeyo kati sawa yakusooka kubeera nga mpagala kubi nnyo ajjayo oyiweko wano agala kubi nnyo agale kubi nnyo kumbe supaayi bamulya owaayi talabayo gwe mwana Katete ayita eno abeera ne basse yaawe nga balya Zumbalu supaayi agala kubi nnyo
Tandaba nga bwomanyi owagala ebinyo kakikempulidde ati nani ndabika ebadde nkaka najjaddemu awagala ebinyo kumbe Kateete akadomola akajeeyo Sumbalu mwana otumanyiridde ebbanga nakati njagala wagala ebinyo kumbe eri endomola bagiriddewo tamanyi njagala nfa kakikempulira ebinyo bino omwana byetaaga okuwagala eri ne bamukyusa amazzi bagajeeyo bamutereddeyo amalala kangasoke nkutereyo kano Zumbalu obuzibu bwakunsanga nakazaawo kakati ekizumbalu gwe njagala nsooke Zumbalu ali wano agala binyo talabayo kumbe Kateete ena bamulya supayi nalingira kino gwe kibongolo okola kyeyo mbadde nketa babbi oketa babbi gwabaketa gwakuuma wano obukolawo kiyaawo omusiru gwe mbadde just babbi manyiri babbi batubba nnyo wano nja kukutemako amagulu banayekaana gwe ate kamala okunaaba ngenda kubakuba mwanteze paani alimu gundi alimu kongo alimu alufu kale kanzije kati alina akadomola kalese wano eri bamanyi bamutereddemu olubabo soko mperizi ne bamuweereza wano ye Kateete ye master plana nakombako keeko kakamulali kali akaka ne bamuteeramu muno eno mwamuteza omusumaali mu mukono gonna gunnuma bwana mwe banange simaliriza kunaba kubanga ngenda kubakuba banange mugenda kwejjusa ekyabaleesa wano najja soka kijjeko kiruma omusumaali nga gwakuyiseemu sebo mu kibatu ne bantega omukono nze omusajja omukulu kati ngenda kunaaba nti abane buno bwana ngenda kubutta businzi najja soka yeyambule ngenda kubukuba olina King VJ teweerabira 0701 01 0991 najja gye mwisaati yakolamu akapiito keeko najja yeyambule waneno Serwale nagiwanika eno bali babeera bamulya supayi eyeyiwako umbe amazzi galimu olubabu nange akadomola yasuula eri ani ante yesiba mpale munyambe maama najja ano ne gano ngeyaleese eno nga bakapu kumbe nako bagaluuze wawulira mulanga ngeyatwala nako gaalimu kamulali kati Zumbalu yakigwako kwolwo munange abaana bano ababeera batalina mwasizi baba beetaaga kufiibwako ebiseera ebisinga buli batulugunya olw'okuba munene maama we taata we yafa olw'okuba taliiko babe ate munene yagwa agwibwako emirembe mu mutima akati Kabadi yadde eno ng'akuba essimu abaana mubabonyabonya abaana mubakuba yafuna enamba ya Mr. Peterson like CEO orphanage lwaki abaana mubeera mubatulugunya mulimba abantu mbona abaana mubawabuyami nga temubatulugunya mubalekera omusajja gwe bayita Zumbalu n'abakuba musanze mwennyini akuba abaana namwetisa amakulu nabagera n'ebitabaddeyo alimba abantu mbona abaana bali bulungi wenkugamba Zumbalu mwennyini ono kyali gwe walekera abaana mbw abalabirire alimba talina kyalabirira abaana abakuba nze mulabye n'amaaso gange abaana batalina mwasizibwa kimubabonyabonya bwe mati mubaleke ku street wakiri babeereyo ono bwagamba nja kubayitira na poliisi gwe lwaki mutulugunya abaana ne Kabadi abaana nekaba lwaki mubatulugunya bwe mutyo ne Kabadi alina okusampulira ye ate lwakinkaana naawe soke naabe ne kumba naaba mu mwala lindako biwonya Kabadi naye obusungu badde bwamunyizizza nga tamanyi na byanaaba kasoke ngende okyalaba Zumbalu teweerabira beera ng'osubscribinga kweno channel munange sharinga ne zilinki likinga ate obuliawo ne bano bafune ku ssanyu kakati oluvannyuma lw'akabanga Zumbalu aba agendako mu ttooyi eno bamulemeseza okunaaba vaayo Zumbalu naawe mbadde nkyalina byekubuuza vaayo njagala genda manju ate mwana buno obwana kumbe babadde bamugayazanga balina kye babala soka nateeka wano ka toilet paper omanyi Zumbalu naye mugwagwa muzibu obeera ogenda otya mutoyi ate tipi nosooka ogiwanika waggulu okomaliriza emikolo ogiwanika waggulu fe twakumanya twansooke ndabe ye ogola ki nalidde biki
Ebiwano nebiwalire. Ani kati kempulire eyo. Obwana buno. Bwana buno buyinifu. Manyi katera buningiza naye. Kamalize emikolo. Tipi ne bagikwata ne bagisikako kakamulali. Izo mbalo. Twagala leero kitegeere. Ne bagizaayo. Yangwe ya. Twagala ulya kumira nga jazumbalo. Atukube emboko buli nako. Omuntu atolokose. Ye tipi yange eriwa mama teyatunulako. Ngaja. Nindako. Yesiwa. Awulyamu obugirita. Tunavaayo. Kumbe babala akalala. Ye Katete balina bye batabudde wano ebirala bika. Oli abadde wa kulivansi tumusize mu toilet paper. Ono wa mu baafu. Mwana Zumbalu musaasane. Katete yagaba enfo. Ye komanda. Bana abaana banengenda kubatematema. Mumanyira. Bamuyira ne kamulali omulala. Nindaka. Neriso esoka kale lizibye. Naye kwata ko yakikoze. Neryo kubiri mpulira ligenderera. Mama. Sikyalabira kuddala kati ndi muzibe. Omusajja abadde yeetambuza. Nakwata ku batagi. Nekwata ku bwana obu. Nze ngenda kubatabuzi. Zuma bawulira ennaku. Ngenda kubatabuzize batagi. Kamulali yennyini. Naye kasitanzikwatako bweti. Makawunga. Ngenda kuba banange. Sigenda kuddamu kuba bwa mmere. Ngenda kuba ku maca emisana n'olweggulo. Ngeringa dozi y'amakerenda. Nze nzisa abaana bangi. Mumanyi lwaki bajja bangoba ku mirimu. Kati nno mbadde nzita ku baana babagaga kati mwabanaku. Ngenda kubaziika mu ntaane mu banange. kumasomero. Awulire musungu. Ye lindako. Lwaki sikyalaba binayiseewa. Bwenkufunye oleka kwanjiride ne kamulali. Obwana kumbe bulaba. Ono gwajiridde no Mr. Peterson. Kati ngenda kubatta. Nze nzita. Nze gumulaba ndikafulumukuta nako ka Mr. Peterson akampa omulimu. Nako njagala mbatte nako nkatte. Mwengenda kubatta busatu mbagatte. Emirambo njizike mu ntaane emu. Kakati gwe musiru gwenkutte. Onjira otya kamulali mu maaso. Nze omusajja obadde sikwate. Nze obadde ompita musiru. Omanyi training gye nnina. So nimugenda muka. Ate njagala mugamba ku Kamita Peterson. Niye munamugambira. Ate mugenda kasangawo kagamba kuba ngenda kubamba si. Bwe mala okubatta nako nkatte ngenda kukata ka Peterson. Akasajja kakati gwe ssebo gwenkutte. Niye nga sinnamako kubeera nga nkonyiga nkutta. Soka oyogereko gwani. Njagala mmanyi oba nkutte Katete oba mulala. Namba kutte boosi we. Ye ng'owanvuye leero Katete. Kimanyi gwe Katete naye oba toyogere bikulako eriiso lyange limu olaba obukambwe obulirimu. Bikulako eriiso olaba obukambwe. Bikula eriiso yabikula lyeno agenda okulaba ono si boosi. Boosi nange boosi mbadde eza Zumbalu nkugobye oli fired. Leka boosi naawe ate kati vakofana jiwano sambulo ve kofana njinga sinaita polisi. Acha boss bade tusaga mu busazi. Alimba bade agala kututa alimba. Kubata. Ubona naye bwasiru wala da boss kati olansulo okubuta. Nkugobye musiru gwe. Zumbalu omulwadde tamuwadde. Abana tabawaddagala. Mweddagala mugamba. Tabawaddagala. Kubisa empiso y'enjovu. Yatugamu najja tukubisa empiso y'enjovu sisiru 10. ande bwekiri Bwekiri. Yatugamu agenda tukubisa empiso y'enjovu yabasubiza bakubisa empiso y'enjovu. Sisiru 10. Temufaayo. Zumbalu mukambwe. Temufaayo. Mukimanyire. Kimugenda kimaliza kubanza embagala bana mmwe. Ffe twagala okomyawo misimali ye yali atulabirira nga Zumbalu tanajja. Yagala temufaayo ngenda kumuleeta. Obwana kwe kusanyuka. Kubanga ekyamazima Zumbalu adaabu mazeeko emirembe. Babadde bakaita Zumbalu. Katonda akalala mbu kajja kujja. Ate nako munaye tukalindirire. Abadde boogere Ivan nga akweza nga Katete. Mutaya Nasa akuweerezanga. Twamulabako mukale akayitibwa Kenya the Rabbit. Mugaya Faizo. Nsamba. Muhammad Walumbe. Netakabuzeemu. Mabale kulaba. Mukama bankumire. Munange mweraba.